Hello? John Paul. Wanji sebo. Nkulamusizza. Kale sebo nange nkulamusizza sebo. Bampise Kadima na manja ne Kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki nga watugambye tukubireko. Yes sebo najimba kayo munkubireko sebo nga nnyo buzibu nno bw'amaanyi sebo. Buzibu ki? Kakati sebo nina mukyala wange. Okay. Twasoma ffenna twali ffenna paka ku university tumaliriza okusoma naye nga twagalana. Ninga mu kufuluma university nga omanyi mvenna muli baana bato mwakafuluma mukyali mbulamu bwakweyiya temunnafuna mirimu. Nyine tubeerawo bwe tutyo. Kati sawa zino bwe njogera namala nefuna bizinesi yange sente twafuna naye kati ndi naye. Okay. Nitwakamala emyaka 2. Bamuyitani mukyalawo? Bamuyita Mase sebo. Mase. Kati nafuna mwenye mugamba lwaki tuzaalayo ku mwana lwaki tonzaalirayo ku mwana. Ninga tapa asonga yonna kati gino myaka 2. Ije bwisaka onagenza okulaba nga netolatola mu bintu byempangula nemakula. Weetodde? Netodde munange ngeri omusajja ogamba kankobye ku bintu by'omukyalo ono ndabe. Okay. Munne nga asanga mpyo za kisala kuma nenga za kakozi zindaga za akapake kyako kenakutenga kakakozesebwako line 2. Line 2. Line 2. Eza pills kisala gumba. Naye kimanyi nti omuze gw'okwetoolatoola mu bintu by'abakazi si mulungi. Nange dadi nange nnonya daga muntu yange nga simanyi weri nga mmanyi erimu ki eri mu bintu bye. Kati mu pills wabusanzeemu obaliro kimanyi nti abukozesa? Mbadde sikimanyi nti abukozesa naye nga buli njogera ku nsonga y'omwana. Akubuzaabuza bw'ati takuwa nsonga eri valid takuwa nsonga eriko takuwa nsonga kugamba erimu muzingo gw'amaanyi gumugana. John Paul. Wanji sebo. Oyagala tukuyambe ki nga ffe Beat FM mutabbizi? Kaakati sebo njagala mumbuuze ku maso oyo. Lwaki yakola ekintu kino lwaki agenda okunzaalira omwana tuli bulungi bizinesi nina naye akola sente weziri ensonga kiddala emugaana okunzaalirayo ku mwana yensonga esinga okunnuma. Oyagala otabusa oyagala you want a child. Njagala mwana bannange. Okay. John Paul. Wanji sebo. Omwana omwagala mu Mase yekka? Yekka. Ngira njoza mu musaayi. Wanji? Njoza yanyigira mu musaayi gwe ndowooza kuba yandoga sikitegeera. Nasobola kubanga yakulugula biko omwagala nnyo naye katumukubire. Tovaako tulabe kiki kyagamba ye. Bupiruzi wabusinkana John Pokoli? Kwenye sebo. Hello? Mase? Wanji se. Osiibye otya? Nsiibye bulungi. Kodimo ebyo. Bampise Kadima na manja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki bambi. Yes sebo. Mu program jigenze gitya mutabbizi wa Beat. Kakati. Mwami gwe bayita John Paul mwami watutumye. Twogereko naawe. Yes sebo. Mase lwaki tozaalira John Paul musajja nga alaajanye? Wanji? Wanji? Nebe yabibagambye. Ya tugambe twogereko naawe mu njogere nnungi tugambe nti lwaki tomuzaalira omwana banga ngadde ne mumaze mwenna kuba mulina buli kimu nyumba weeri mwenna mukola. You know there are things in life ebibaawo n'otunula n'ogamba kati oyo mwami nagezaako okubeera nga mpita emabega mu famire yaabwe. Nagenda okuzuulanga mukulu waabwe gwe bayita Lucas yeetuga mukwetuga n'afa kati bw'obeera gwe osobola okumala gazaalira famire bwekyo omanyiko omwana gwogenda ozaala naye yeetuge ajja kwetuga. Mase ate Lucas muganda abo ngambye Lucas bw'aba yeetuga ate gwe bikwatirako gwe zaalira buzaalizi musajja. Anedda sebo. Wanji? Family matters a lot. Kakati. Family background.
ziba zigasa nnyo omunaye. Omanyi waliwo ebintu ebitambula ne birondoola bwe kikwata owange. Kakati kwetuga kwe Munaye sobola sajja muzaalire va ku byebyo simanya gundi yeetuga oli yaliye. Omusajja oyo bw'anaaba wange alina okunninda munaye nkyalina n'ebirala bye nnoonyerezaako. Kakati agenda kukola atya? Alindeko let him wait. Obudde bukyali kyekitupapya. Kati ekitegeeza omusajja togenda muzaalira kati? No, I love my husband. I love my boyfriend. He's more than even a boyfriend. He's my darling. Just no, let him wait. We still have time. Let him wait. Mercy, wait you wait now wait. Hello? Hello? Who am I talking to? This is John Paul, your darling. Oh, honey, please. Never seen Rashina Wumbuza. I was always told that Mwana. Nawe guminkiriza oyagala male kufa tukyalina obudde tosobola kufa leero. budde ki gwayina essaawa ya Katonda omanyi kyoba navaawo enkya oba luli ng'ovaawo biki era kinsonga ki ekuganyiza ddala okunzalisa omwana okumpaayo ku mwana naawe hani naawe binozo bya Lukasi omanyi lwaki yeetuga omanyi ensonga ki lwaki yeetuga And you didn't even tell me. I just found out myself. You know family is you. You are the family. No, thank you. Family yourself. That was just Panadol. Hi. Sawa tu za Panadol nyabo. Oboloza ndi mulalu. Just yali Panadol. Kati nyabo nno njagala mwana. Dede chongo twa njagala ki? Njagala mwana. Oh. John Paul. Wajiseo. Omukazi ate ovuddeyo. Nange kinsuseeko kino njagala mwana mwami kadima njagala ku mwana ate zimanyi ogenda kwogera naye tewaŋŋambye njagala mwana bannange njagala kunage kubuusa ku mwana njagala kufuuka taata